Omusirikale w'amagye yabbye essimu ya muvawala era muvawala singa teyavudde mu mmotoka n'agenda bugenzi tewabaddewo kintu kyonna kigenda kukolebwa. So poliisi n'amagye muli banaku nnyo muli babbi. So Simon Bakama Chief Justice mwefudde ate banaku nnyo muleke tulaga nti temufuna na musaala. I've read the case file which you've charged Charles Zonto Mvawala mu Kenya. But in the first place, let me ask you one question. If you are to arrest someone, we know how arrest is made. But the SFC guy, what he did was against the law. He just stole the phone. In fact, he snatched the phone from Charles Muvawala. The mistake Charles Muvawala did was to get out of his car to follow the UPDF, to follow the SFC guy to claim for his phone. That was the mistake. But the SFC guy snatched or stole Muvawala's phone. That is the safety. Wulira bulungi nnyo. Chief Justice Winyidoro akulira polisi ya Uganda Simon Bakama njala soka babuuza ne polisi ya Uganda ow'amagye kye yakoze si kye bayita arrest. No, ow'amagye kye yasoose okukola in the first place yamenye omusango, yakoze omusango, yabbye essimu ya Muvawala. Yabbye essimu ya Muvawala. Bw'agibba era singa Muvawala teyavudde mu mmotoka essimu yabadde egenze. Kubanga intention y'omusajja yabadde arrest. Intention y'omusirikale wa SFC teyabadde yakukwata Muvawala, yabadde yakubba ssimu. The intention was to steal Muvawala's phone. The mistake Muvawala made was to follow the SFC guy who snatched his phone. Charging oti omuntu eyagenze to claim his phone. Omusirikale gye yabbye n'omugamba nti ate yabadde alikodinga video mbukyamu ne muvuna mu tteeka lya computer misuse. Njera soka babuuza mmwe mu constitution gye mwawandiika eya Computer Misuse Act bwe mwali muteeka kamera mu Uganda ku street temu violating okulikodinga bannayuganda without their consent? If it is data protection, mwa installing a camera mu Kampala mu Buganda wonna. Naye nga camera mwazi installing under which law, under which act? Kubanga nabo muli codinga banayo ne mbajjako details nga tembabuulidde. If bwetubanga keeping data w'abantu mwete mwateka camera ne muli codinga nga muli codinga banga tebalina consent. One, nilibya akasajja akakubye sama Uganda ku Bulange Mengo. Nga mu mpalo nzokoza bataddemu toothpick yeyambadde empale. Ayambadde uniform ataddeko akasawo kubanga alina keeping ombiro kulaga abantu ali bulungi. Muli mu mbeera mbi. Kyetugezaako balwani ofuna akakadde. Ne muli abubi, musula bubi, tabasasula yensonga lwaki mubba. Yensonga lwaki mubba bannansi. Singa mbadde buli mwante mubba bantu. Notuli akasajje ayambadde uniform nga uniform emuboola. Natunulidde akasajja akakubye sama ne kamojjako essimu. Ng'ekimwambaze akasawo kano ku mugongo afunemu avimbe. Mwe temulanga bakomanda tema bagezze embuto basula mu guloofa balina faamu zente golina kaki masikini osula mu tenti nga mpapula. Yensobola kyobba essimu kubanga you can't afford the smartphone. Muli bubi nnyo muli bubi nnyo nkiddamu. Obusirikale bwa SF simanyi mwenna buli banaku ate abafudde abanaku ye Museveni. Era mwafuuka mbwa you are mad dogs. That's why bakwa order to shoot nga ne gogenda shoot nga tobuuza whom am I going to shoot.
Am I supposed to be in such area? The Constitution states it clearly under Article 209. You are supposed to guard the borders of Uganda, not to mingle around in internal affairs of the civilian. Muri banaku nyoba masikini. Obola baba wana uniform nga tezibatuuka. No yambale nga tonga ya jjajjaawo. Nebakuwa element of protecting omutwe gwe ngeringa ezanyira mubuzanyizo nga tadda katanga musefulia kubanga muri banaku. Omusajja nabayimbi nti afande sipigane nawe. Mina kupageniriya. Nagamba nti sirwana nawe nwanirira gwe muganyo kitegeera mutwe. Nagamba afande sipigane nawe. Ne muganyo okutegeera. Nauda kasajja kakuba sama Uganda ngamba. Which kind of animals are these? Museveni yatandise Buganda. Museveni yatandise Buganda. Listen very carefully and pay attention to details. Museveni yatandise Buganda. Ngabo yaganti Buganda for Museveni. Buganda teyagala kutta Museveni. Buganda egenda mwettira. Teba kulimba video zogenda okula emitiyana mbuziri genuine. Museveni batulete video emu nga yise mu kibiga mitiyana nga jeyo mutwe. Basuze basomba abantu. Jukira nti campaign zibadde kusaza waliwo komera. Bayimbudde abasibe bonna nga batadde mu ngoye za bulijjo nga bakomandingi abasirikali nga batadde mu kitundu kimu bali mu kubira endulu. Ne bongerako abantu be basombye. Lole, basi, takisi buli kimu. Njagala mundetere video Museveni nga ayita mu kibuga emitiyana. Ne mubende yali mundetere video. N'agenda byagenda okampaininga. Olumba muyisa mu nsiko, olumba muyisa ku main. N'ayingira ebibuga byonna ng'omutwe guli bweru abantu bamugoberera free. N'akampaininga. Njagala ondeetereyo video Museveni yavudde mu State House Entebbe w'ekisozi ng'atandise Buganda n'ayingira ebibuga bya kampeyini ze Buganda. Njagala ondeetere video emu nga Museveni ayingidde Buganda ng'ali mu kampeyini ng'ayise ebibuga bya Buganda atadde engalabi waggulu bw'ati. Ondeetere kati kankukuvire ku ntono. Wetwogere olwaleero Museveni abadde betiyena kugombola ku ssaza. Ekibadde kifumba mutuku. Enkuba yasose n'etonnya bikokyo. Naye ng'okuva jjo lwonna basuze basomba abantu. Basiiba basomba abantu mpaka olwaleero. Omusasi wange abazeeko takisi ng'ebikumi 3. Minibus tazibaze bungi. Lole tazibaze bungi. Naye kisinga okwennyameza. Nyandi yosoferi avudde gyavudde n'ayita mitiyana ng'omutwe guli munda. Niwa mutwala ku kisaawo, omutwa gujidde ku kisaawo nayogere dakika nga 3 n'amala n'adduka emisina nazo. Tandabiseko mitiyana wonna. To challenge me. Njala mundetere video basajja ba NRM nga Museveni yise mitiyana mu town nga yise bikojjuko. Kubanga ati ali mu katengo mundetere video mu nga yite mitiyana nga kyagula bwayita mbibuga byonna nga batwa mugoberera. Wano nga bukyali misana.